nga situtaddemu bya bukuzi kino kya buntu. Sergeant Esther Namaganda ye maama nzaala yankuzizza okutuuka wano. Alina abaana 5. Sergeant Esther Namaganda ankuzizza n'empisa n'obuntu bulamu. Atwagadde nnyo atukolere eddaka era ku makya n'agenda n'agumira omusana ku kkubo, n'agumira enkuba, n'agumira enfuufu, n'agumira abamuvuma bonna. Naye kisusse omuntu okuva mu mmotoka n'amukuba. Ne bw'obeera ggwe ng'omuntu, omuntu wakuba nga oli mu kukola omulimu gwo, nga toli mu bukyamu, naye mu butuufu bwagwo. Mu butuufu towulira bulungi era towulira nga ayagala okuddamu okukola. Muli munda tulumwa, ffe nga famire tulumwa, kubanga maama y'omuntu atukuzizza nga tuwa abantu ekitiibwa. Naye bw'olaba omuntu atamuwa kitiibwa ye ng'omuntu, naawe kikukosa, kikuyisa bubi. Tulumwa kubanga tetumanyi oba gavumenti ebadde mu employinga, ekyamuvaluwinga. Omuntu waaviirayo naye ng'akolera gavumenti eyo y'emu ebakuuma mwenna, n'amukuba ng'akola omulimu gwe ekitali kituufu. Nammwe muli muwulira nga temukyalina ssuubi, kubanga omuntu wakyobolera eddembere okutuuka awo aba akumazeemu. Era tukubira omulanga pulezidenti w'eggwanga lino Major General Kyaligonza amugyeko emirimu gye gyonna gy'akola, amugobe era ab'amateeka bamukwate bamuvunaane empisa gye yeeyisizaamu teyina kifo mu Democratic Society nga Uganda. Era tusaba bamugyeko emirimu gye gyonna, bamukwate bamuvunaane mu mateeka. Takyalina n'ekitiibwa ekirepresentinga Uganda mu mawanga g'ebweru, takyakiyina. Yakityobodde era takyakiyina, alekulire.